Nkuletedde akatambi akasaturate nze ku mikutu emigatta abantu aka Precious Remy oba Rape mukyala Bindeeba mukyala Cocktail nga bwe yeeyita ng'ayita omukozi wa ku radio ajje awunye kawoowo ke yabadde awunya olunaku olwo byabadde ludda wa wali eri mu Zina Awards. Nkuletedde akatambi kano okuva we katandikidde paka we kasembedde bampita Vicky era nga nkusabye video gimpereka like tusobole okubeera nga atutambuza ka video kano nawe atenda bakubeera nga otwengako mukwano nkusabye subscribing ku channels zino amunange video zaffe ziba nyimpi tezinywa data atera zibeera all converted mu format esingayo okubeera entono. Tubeera proudly sponsored by Biva Organic Natural and Healthy Products basangibwa Access Building Lubaga Road bajjanjabisa ddagala lya butonde okusaako Hajati Kalodo ono ye musomi waddu ajja kulombereddwa ensonga singa onaaba oyina ebizibu ebyenjawulo just mwekwate mukubire ku namba y'essimu ejola mu kabox akalimu ekitabo kya Qur'ani essembyayo 067 kakati no munnange video ngo jimperedde ka like oyo ye mukyala Precious Remy oba Rape abasinga nga mumuyita we yabadde ali ku Zina Awards ezabadde ziriyo olunaku olw'okwoseggulo. Akatambi kano ke kamu ku butambi obwasobodde okubeera nga busaturatinga ku lunaku olwo era okuva kuolwo abantu badde tebalabanga katambi kano abamu sijja gamba bonna wabula abantu abamu tebakalabangako byatandika bitya era Precious Remy oba Rape we yatuukira okugamba omukyalo omwami ono amanyiddwa nga Little Joe ono nga mukozi wa ku radio yemwe manyiddwa nga Galaxy FM watyo we yagenda maaso nga yakatonyawo ku stage bwe baali bamuyita bwe yali atuuse ku katuuti yasooka kuintroducingibwa omukyala eyali MC then Little Joe yemwe nyini olwokuba nti menta we mu mulimo oba comrade we anajja era naye ne introducinga oluvannyuma Rape yayita omwami ono amanyiddwa nga Little Joe n'amugamba jawunyeko ku ebyo byali amaze okwambala olunaku olwennyini. Nze nkuletedde akatambi kano agwe kenyini weewulirye mukyala Bindeeba oba Rape Precious Remy nga akikola nga bwe kyasaturatinze akatambi akajjudde kakano nkakuleetedde nkusaba kerabireko ate weerabira video kugimpeera ka like kugisubscribingako channel eno oba tosubscribinganga nze mbateeredde wano akatambi kakano kankabateereko mukeerabireko mbasiibudde mweraba. Use the mic, guys. Sure. Why you got it when you move it? Yeah, betwogera ko mbadde mwana waliwo nno. Little Joe wanomulala omuntu atalinze. No, bosi ng'okimanyi. Yeah, abatamanyi ye best wange mwagala nnyo. For many years gwe nkola naye. Hey, kama manyi kikuluma but I don't care. Chizika. Bakuwa Range Rover kanate nkwagaza ki. It is okay. Rape, you are welcome. You look beautiful. Nga mukyala. Chomanya Little Joe wabira mekigabo beautiful. Good evening, everybody. How are you doing? Yeah, I know it's a little bit cold, but took me. It's a great evening. Thank you, ladies, for this moment. And somebody was saying when I was sitting on stage, oh no, we want to yes I will. Oh. Somebody wants to smell me. Someone wants to smell me. Little Joe can smell you. Oh, Yeah, Unfortunately, Little Joe has no taste of smell. We all know what he's not. Anyway, my name is Precious Remy, Rape, Queen Mama Prince, a very proud mother and a proud wife to Mr. Bindeeba, Raymond Basic Mobanjezi. I'm Mrs. Cocktail. I am Mrs. Bindeeba. Bindeeba inayo kubaganda byasinga. Yetagane muboza naye nze natunulira ye yekka. Yeah, my email. Maybe for you, film should not stop. I do the morning saga Kasamba Tuko with Detacher. I don't know where he has gone. Detacher and the Maker, the romantic Machiga. And I host
Spark TV updates on Spark TV. Every single day, Monday to Friday, 7:30 p.m. and mornings again, 6 a.m. till 10 a.m. We're here to award the category of Best Dancehall Artist, Best Dancehall Artist. And here we go. Ugandan music, and it's the #1 youth. And no, meanwhile, you're also a dancehall artist. You know that? Yeah, but you're not among the nominees. Why? No, Zeb. Why didn't you perform well this year? Because nobody can stop reggae. Anyway, I'm with Buto, just so never mind. And the word for best dancehall artist goes to Zex Bilanchiranchi. Yeah, so congratulations. Keep it up. Thank you. Do we have Zex Anyone here? representing Zex? Anyone representing Zex? I see someone coming down the stairs. Nimrod, you want to represent? Little Joe, you can't represent us. I guess we shall keep that for Zex until he's ready, until his team comes up. The night is still young. I hope you guys are having fun, and if you're not, please mufune kunywa.